Wiiki eno ssabaminisita Robinah Nabanja ng'alina abakulembeze ab'enjawulo mu Kampala yayingira mu nsonga za namwandu Nalule Gutuludi abadde yaggalirwa olw'ensonga z'ettaka. Namwandu ono abadde agugulana n'omugagga omu agambibwa okuba nti yamuwola ensimbi era ono yali yakkirizibwa okutwala ennyumba ya namwandu ono. So if she's paying 2.8 which I have paid already, is she still losing the house? Where are you donating the house? There I will die there. Me and you will die on that house. I'm telling you. This is very unfair. Omusango guno gwawulirwa mu kkooti Mengo kyokka ng'oluvannyuma lwa Nabanja okuyingira mu nsonga zino yawaliriza kkooti eno okuyimbula namwandu ono bwe yawaayo ensimbi ezaali zimusibisizza era n'alagira n'omulamuzi mugezi Amanya okuddamu okuwulira omusango gwonna. Kino kibagudde Esiga Eddamuzi ne bannamateeka okuvaayo okuvumirira enkola ya ssabaminisita eno. Nsala y'omulamuzi nga tomatidde nayo oba gw'ogambireko ekikyamu olumba bulumbi kkooti n'ogenda otwala mu kkooti n'oyisa ebiragiro ebibyo. Ekyo kye kisaana okuvumirirwa era kye kisaana okuvumirirwa okuva ku mukulembeze w'Esiga Eddamuzi, okuva ku mukulembeze bapuliida bonna n'abantu bonna abakkiriza mufuga etambulira ku mateeka. Kubanga senga oba oliawo buli muntu anaagenda, senga omulala anaagenda wa RDC nti omulamuzi yakoze bw'ati, RDC naye n'alumba, omulala agenda wa OC5 chairman, omulala agende wa General. Wala nti mukole bwe muti kiba kikontana ne ssemateeka oba kye tuyita okuba nti nno ekitongole ekiramuzi kikoze eki kyetengeredde. Wabula teri kawaayiro konna mu ssemateeka kagaana muntu singa aba muntu nga Ssekinnoomu nga bw'otunuulira nti Honorable Nabanja bw'agenda nga ye nga Nabanja nti nzize kuyamba mukyalo ono okumusasulirako ebbanja ly'abadde abanjibwa basobole omugjayo mu komera. Ekyo kyo tekiba na buzibu. Enjawulo gye mpadde eri nti bw'abanga agenze nga Prime Minister obanga agenze ng'akozesezza kapasite ye n'ayagala okuwa ebiragiro nti kooti ekole bweti ekyo kiba kintafiyaringa n'engeri gye badimistalinzeemu ki justice. Munnamateeka George Musisi ne Stephen Kalali bagamba nti Nabanja yali badde ayita mu kkooti ejulirwamu so si kuwa biragiro nga ye. Yandibadde ayamba omukyalo ono okujulira ensala kuba mu mateeka ensala ya kkooti gibawo nsala ya kkooti era kkooti ezijulirwamu ziteekebwawo nti wayinza okubaawo ebikyamu ebikoleddwa kkooti eza wansi. Kituufu bulijjo tufuna ensala zitakkiriziganya nazo tetujja kgenda ku mawulire tuzivumirire oba alina obuyinza azirumbe. Ekyokubiri waliwo kye tuta administrative remedies nti Ssaabalamuzi yadde asobola okukubira oba oliawo akulira omuwandiisi wa kkooti chief registrar oba akulira kkooti eza wansi principal judge n'ayita file n'akola kye bayita administrative remedy bwaba waliwo ebikyamu biyinza okukolebwa. Ekyo kirina okuba ekitiibwa. Kiba kintafiyaringa oba kikontana n'akawaayiro 128 akakirambika obulungi nti kkooti bwe ziba nga zikola emirimu gyazo oba nga ziri ku effectinga orders zaazo abantu bonna okuli abakola ne gavumenti oba ab'ebitongole ebirala byonna balina okukola ki okuba nti no bazirespectinga ate nga tezikolera ku directions z'abantu abo. Wabula bwe twabuuza ssabaminisita ku nsonga eno ono yaddamu bw'ati. Twetengerera ate ne Parliament yetengerera naye ffenna tugoberera kusavinga omuntu atya omu Munnayuganda. Munnayuganda gwe twagala akulaakulane ffenna gwe tutunuulidde kakati tulina we tugattira ate mwe kye mutamanyi bannamawulire era kati oleesaako kabuuzo kulaba ng'otutabulatabula. Mu kwogerako n'omwogezi w'Essiga Eddamuzi Jameson Karimani agambye nti bakyetegereza ensonga eno wabula bo bannamateeka ab'enjawulo bagambye nti Pulezidenti Museveni ye yasooka okuyingirira emirimu egy'Essiga Eddamuzi. Pulezidenti Museveni ku lunaku lwa Ben Kiwanuka yavaayo n'ayogera mu lwatu n'agamba nti ebitongole ekiramuzi kiwa orders ezitalina makulu era tebajja zigondera. Ssaabalamuzi yaliwo n'abalamuzi bonna abasinga baaliwo. Ssaabalamuzi talina kiyayogera tebayishuwingako statement yadde n'emu. Kati kye twebuuza Nabanja kye yakoze ekyokuyamba omuntu ne pulezidenti kye yakola kyekisinga okuba nti no kivuula ssemateeka. RDC abulusi abagana okuteekamu okukola ebiragiro bya kkooti, tulaba poliisi ezigana okuteekamu okukola ebiragiro bya kkooti. So ekyomukisa omubi nti egenda efuuka enkola era ekintu kino ekikyamu ennyo kigenda kifuuka kiyinza oyita practice oba omuze abantu ne balowooza nti kya bulijjo. Ekizibu kye twolekedde ng'eggwanga era kyolekedde buli muntu nti senga
okutwalira amateeka mu ngalo oba okuyisa olugaayo mu kkooti kifuuka nti kya bulijjo abantu ba bulijjo ne balekera okussa mu nkola ebiragiro bya kkooti oba n'okubiziimuula obuzibu bwolekedde eggwanga bujja kuba bunene tujja kuba tugenze mu nkola kyoyita jangolo buli muntu okukola okusinziira ku maanyi g'alina. Omulangira Jjunju Moses yakusakidde eggulire lino ku KTV amalindirire.